Sejjusa mbeera gye nayitamu eyembi eyannumya kubanga si buli mbeera omuntu gy'ayitamu nti ebeera mbi gy'oli. Oluusi ebeera erina kyegenda okutaasa oba kyegenda okuyamba. Gwe omulabi wa Nyondo Media nkwanirizaako nnyo mu programu yaffe eno Ddamu Essuubi. Programu eno eriwo okuzaamu essuubi saako n'okwogera ku bintu eby'enjawulo ebizimba omubiri gwo gw'abadde aweddemu amaanyi. Subscribinga, commentinga, likinga ate nga tugende mu maaso. Nkwanirizaako nnyo nate wasuze otya wasiibye otya kansubire wasuze bulungi. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku kigambo ekigamba nti revenge. Totawaananga kola revenge ku kintu kyonna kubanga si buli mbeera ejja mu bulamu bwo nti egolokose embi nti ebeera egenda kuviirako buzibu. Waliwo ezijja nga zize kutuyamba, waliwo ezijja nga zo zizze kutuyimusa. Waliwo embeera gye nayitamu naye ne ŋŋamba nti oba Mukama angezesa naye yali tangezesa. Amazima waliwo ensonga era ndowooza kyekinfudde kyendi. Neebaza oyo yenna yantuusaako embeera eyo newankubadde sijja kumwogerako wano mu kamera naye nkwebaza kubanga kati ate nina wentuuse. Olunaku olwaleero nnyongera okukugamba nti buli mbeera ejja mu bulamu bwo oba buli mbeera embi eyimuka mu bulamu bwo ebeerako ne kyegenda okukutaasaako oba ebeerako ne gyegenda okuyimusiza. Mukwano gwange bingi ebize mu bulamu bwo n'ogamba nti maama singa nze yenze oba Mukama yanneerabira takwerabirangako kubanga olina embeera gy'oyiseemu n'ogenda okulaba nga ate mu mbeera eyo mu kunyigirizibwa okungi olina ky'oyize, olina w'ositukidde, olina w'ogendedde. Ebintu ebimu bijja mu bulamu bwaffe okutugezesa, ebimu bijja mu bulamu bwaffe okutulaga ki kye tuli kubanga bw'oba tokigezezzaako tosobola kumanya nti kisoboka. Ye ate era muganda wange bw'obeera nga tokoze nga toyise mu test onookola otya testimony kubanga ekigambo testimony kiva mu kigambo test. Okuva okukola ekintu kyonna oba okujulira ekintu kyonna kitegeeza olina embeera gy'omaze okuyitamu n'olyoka onyumiza abantu nti nayita mu kino nze gw'olaba okusobola okugumya abalala. Ngenda kunyumizaayo nga bulijjo akagero kaffe. Waliwo akanyonyi kaali kabuuka mu biseera eby'empewo ng'empewo nnyingi bambi nga tekalina amaanyi. Empewo yakasukkako ne kasuula wansi. Bwe kagwa wansi ne kalowooza kakomye. Kaali awo nga katintima. Ente n'eryoka eva eri n'ekakolako pupu oba n'ekasuulako obusa bwayo. Yakabikka mu busa. Obusa obwo mwe yakasuula bwali bubuguma. Ne kalyoka kaddamu amaanyi kubanga obusa bwali bubuguma kaafuna ebbugumu ne kalyoka kafuna amaanyi. Ne katandika okuyimba, ne katandika okutendereza omutonzi, ne katandika okugamba nti Mukama weebale. Kaali kakyali omwo nga katendereza kapa gye yava. Neewulira akanyonyi akayimba, nenoonya sawundi eyo evaawa, nenoonya negamba ekiyimba kino kivaawa, nekinoonya. Yagenda okulaba nga ddala ekiyimba kiri mu bubi bw'ente. Ne kapa eno nejja neesimayo bulungi nnyo akanyonyi kano mu busa bw'ente. Nekalya. Si buli muntu akuyamba nti ate aba akwagaliza birungi. Waliwo abakuyamba nga bo kye baagala kukulya oba kukusaanyaawo. Oli najja n'akuyiira ssente nnyingi n'akuyiwako omusimbi naddala abaana abawala. N'owulira ng'ogamba awo wennyini. N'akugamba naye mu kiyumba gye bakubonyaabonya nja kujjayo. N'akulwanirira, n'akusindikira takisi, n'akufunira w'okusula wabula ng'anoonya kintu kimu kusiiga bulwadde. Gwe bw'oba ng'olemereddwa okurespectinga obulamu bwo kitegeeza agenda kuwa ekirwadde ky'ogenda okuwa ekitiibwa obulamu bwo bwonna. Kubanga bw'aba akusiiza obulwadde kitegeeza ogenda miranga eddagala akadde konna essaawa yonna buli tolina lw'oyisaamu nga tomize. Kubanga yakuyamba gwe n'olowooza nti akuyambye nnyo. Ngenda kuyimirira nnyo ku baana abazze bankuba kyeyongozze kunoonya mirimu visa. Tutuuka nnyo mu bed space ne tusangamu abantu ab'enjawulo. Waliwo abatuyisa obubi ne tubeevuma. Naye oyo omuntu akuyisiza obubi abeera akuyamba. Eyo embeera embi gy'oyitamu abeera agezaako okukuyamba okukula munda mu mwoyo okuyiga okweyimiririra, okuyiga okubeera omuntu omulwanyi w'entalo. Ne wabaawo abo abajja nga bakuganza nja kuyamba
ngenda kufunira ne visa tofaayo ngenda kufunira n'omulimu tofaayo kubanga baagala otuyamba nokkiriza n'olaba ng'oli eyakunyigiriza olaba mubi onaakuyamba ye mulungi yejjukiriza akukozesezza ate bwe bamala okubakozesa babasuulawo ate ne bayingirira abapya baba bazze kitegeeza nti si buli muntu akuyambye nti aba akwagaliza birungi waliwo abayamba nga bagenda kukolanga woolabye akanyonyi kano nti kalowooza nti kapeene kasimayo mu bubi bw'ente okukayamba naye bwe yakasimayo yakalya buli ebiseera ebisinga abantu abayimirirawo mbu bazze kutuyamba babeera n'ebigendererwa ebyabwe ate ng'oluusi tebiba birungi nyongera okuleetera ekyokulabirako abaana abali mu biyumba oli omunyumizaako ku mbeerayo n'omugamba mwana gwe omuntu ono ampisa bubi omuntu ono ankuba omuntu ono anvuma n'akugamba sya eyo babeerayo nga mukwano gwo muwala eyo babeerayo wamavaayo nze ku buli kimu kyonna nja kikolerako tofaayo awo nofe abaana abawala ntyoka tugamba nfunye mukwano gwange olwogonyumiza buli kimu bw'akujjayo n'akutuusa wabweru njogera ku Dubai wano bw'akujjayo n'akutuusa wabweru akuyigiriza obwamalaaya oluusi akulese n'akusula ku street n'agamba tolinaamu yadde 10 naye ng'obadde osuubira akuyambye si buli akuyamba nti akwagala nnyo si buli akuyamba nti akwagaliza ate si buli mbeera mbi ezze mu bulamu bwo nti ogenda kugamba nti mu butuufu nyigiriziddwa egenda kunsaanyaawo kubanga bwe tutunulira akanyonyi kano kagwibwako obusa bw'ente naye obusa bw'ente buno bwe tuba tukitunulidde bukyafu naye bwe kabugwako akanyonyi kano kafuna amaanyi ne kaddamu ne kayimirira ne kaddamu ne kafuna amaanyi ne kafuna n'essuubi nga kagamba awo no wentuuse weewo okitegeera kati naawe wennyini olina obusa bw'ente obukutuulidde nga gwe muli ogamba leero nkomye nga gwe muli ogamba leero mpedde nedda mukwano gwange nziza okuzaamu amaanyi okugamba nti eyo embeera gy'oyitamu embeera gy'olimu ez'okuzaamu essuubi ez'okuyimusa ez'okuwa amaanyi aganaakusobozesa ate okunoonya ekirungi ekiri mu maaso kubanga buli wobeera mu comfort zone manya togenda kukola kyolina kyotekeddwa kukola ng'oli awo ekyemisana bakikuwa ekyeggolo bakikuwa buli kimu muzadde wakikuwa togenda kugamba nti kantambule nve wano ngende nkole kubanga oli mu comfort zone akaseera kagenda kutuuka muzadde waaveewo olabe nga mu butuufu embeera ekunyigiriza ngenda kwongera okwogerako ku ba step mothers baffe abaana abakulirako ku ba step mothers ekyo musobola okunjulira nze nayina maama wange step mother naye omukyala oli yatukola byonna bye wandirowoozezaako omukyala bye yandikoze omwana yatuuka n'okwata engoye zaffe n'azisalaasala nga tatuwa mmere ng'atukozesa emirimu ng'ate tukyali baana bato naye mukwano gwange nkugamba nti mu mbeera eyo ey'okuba nti yatunyigiriza mu mbeera eyo ey'okuba nti yatukozesa nga byonna bye yatukozesa yatufuula abakazi ab'amaanyi yatufuula abaana ab'amaanyi nti omulimu teriyo omulimu gujja nga ndaba gunyigiriza kubanga embeera yonna nagiyitamu kubanga embeera yonna nagibeeramu n'olw'ensonga eyo waliwo ebijja teweevuma step mother wo eyakuyisa mu mbeera eyo teweevuma oyo omuntu eyakuyisa mu mbeera embi lwa nsonga waliwo we yakupushinga waliwo we yakusindika waliwo amaziga ge wakaaba ng'essaawa eno amaziga ago ge wakaaba ge gakufudde kyoli ng'essaawa eno amaziga ge wakaaba ge gakuleetedde okuba nti ddala oli wa muwendo waliwo omuntu afuuse serebu ennaku zino naye nga mukyala we yali abimukola ebintu ebyo yabimukola kubanga nti yali amukolerako revenge naye yamufuula omuntu ow'ettutumu naawe waliwo embeera embi gy'oyitamu naye genda kufuula ow'ettutumu nkwagala nnyo mukwano gwange sigala ng'oli olaba Nyondo Media beera bulungi weeraba
Olowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 1 7 2 oba noti 7 noti 8 2 3 6 oba plus 9 7 5 8 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Mugamba mutya baganda bange. Kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kye kizibu kyoyina, oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah. Gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa, onoonya ya bbanga ki, onoonya nnaku mmeka, nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngambe nnaku 3 oba emyezi 3. Ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai, oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya. Tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyako Speed Express Tours and Travel. Yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels, okulambuza Dubai, okunoonya ku kisaawe, okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi. Gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba, ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda, Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay oba oli eyo mu Katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa. Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Balamusiza kunyuma sebo ne banyabo amanya gangera nga bulijjo nze Zainab nga ndi ne mukyala wa Nyondo Media era nga mukyala wa Nyondo Green. Yes, ambebaza okubeera nga mu supporting nze mumuwagidde. Yes, era nga nkwebaza bambi olw'omulimu omulungi gw'okola. Yes, shows yeah, shows tukolo nzilaba mukwana era ngoberera ebintu byo era nga bambi njagala tubenga tukwatira wamu okulanga nkusupportinga era ngenda kutwala ko wano package yange nange nyongere okubaako kyenkola ki skin yange eno kubanga ekaluba munjagala nga ongambye bikimu okimbulidde nti kiriya okitegedde era nakubako ne mukwano gwange nangamba nti alaba wenjawulo. Yes, bane bana Uganda bannange muwagirengako bane bana Uganda bannammwe. Yes, mubawagire bambi. Takuwagire. Yakukabya maziga. Bambi mumpagire baswiti. Yes, bambi. Products zaffe teziri fake. Yes, ayina ebintu ebyenjawulo bingi nnyo abakyala bane ensonga ziri nga muzitegedde kiriya. Oyagala kugira kuwongerako ki byonna. Okitegedde munnange. Ngaza yabagambye. Ensonga ezo. Bannange naye nga kiriya bambi mwabale kumuwagira. Ate bagamba. Endabika y'omukyala. Kye kitiibwa kye. Mwenyize okole ki? Osirike. Balina ebintu bingi bambi wano mugezeko kuba supportinga. Nange ngenda kubaako byentwala ebyenjawulo olw'okuba supportinga. Okuba wagira. Yes, balina ebintu byanjawulo wano bakola makeup, money power, simuli bano bakazi kugira kwongerako byonna. Ebiviiri balina ebyokwekolako by'abakyala.
byonna bambi mwebale kuba wagira bambi era nga mutulaba abana bandaze omukwano abana banjagadde ngenda Abu Dhabi ngenda Rasalkaima delivery byonna mbikono yona nti nti omuntu aba ayagala akuba essimu n'akuwa location nga muteeseganyiza buli kimu n'obeera ng'omutwalira waali amiina abaana abali mu biyumba baneemwelabire mwebakyasiza okunjagala abaana baswit nange mbaagala yanzanye tweyanze abaana bali Fujairah bali Abu Dhabi bali Alaini Amrukwini uyo simanyani abaana bangi ngenda tutwalako nange package yange nsupportinge ekintu kino. Thank you so much. Yes. Tweyanziza nnyo tweyanzige. Enamba yo ojjajiba bambi benga bakola order. Kweri? Yes. +971 52 468 077. Babale kutuberera bambi. Babale kutukyazaako neyanzo okunkyazaako. Bannaye musharinge nga bu video wabakoze. Babale kuyambako bana Uganda. Amina. Babale kuddukirira mulanga. Just try. Awamu ne mama Dubai bambi yebale nnyo balire ddala. Tugezaako. Babale nnyo mukwano. Kale nsigadde nze Zainab. I sign out. I also sign out. Ate mukalango wa signing out nze na signing out. Wiki. Nyondo Media isinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media eliwa munawe, Nyondo Media. Nyondo Media isinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media eliwa munawe, Nyondo Media.